jako akawuwo. Baspeaker okuva mu Town Council ez'enjawulo ezikola Greater Buganda nga bano beegattira mu kibiina ki Central Region Urban Council bavuddeyo ne balaga obweraliikirivu ku misaala gye bafuna nga bagamba nti mitono tegisobola kubabeezaawo wamu ne bakansala baabwe be bakulembera. Baspeaker bamaze ebbanga nga bayisibwamu amaaso. Bw'otunuulira amateeka ga local government, Speaker muntu mukulu nnyo naye ebbanga eriyiseewo babadde tebatulabawo. Okusinziira ku Mukisa Patrick Nkugwa ng'ono ye ssentebe w'abasipiika Masekati aweze nti wakwegatta ku basipiika banne bakozese emikutu gyonna basobole okutuusa eddoboozi lyabwe eri bekikwatako basobole okwongezebwa ku misaala. Sipiika yenna oba kansala yenna gavumenti ya Uganda buli mwezi emuwa $3,500 omusaala gwe tufuna. Kitwakitandikirako ewa Kiso District okulaga obutali bumativu bwaffe era twakola okwekalakaasa okwali okw'emirembe nga tuli ekyengera. Awo nno we tutandikira okujja eri gavumenti ya Uganda okulaga obutali bumativu bwaffe ku musaala oguweebwa ba speakers ne ba councillors bonna okutwalira awamu. Basipiika okwogera bino basinzidde Masaka ku mukolo gw'okukyusa obukulembeze bwabwe era nga Mukisa Patrick Nkugwa yalondeddwa nga ssentebe w'ekibiina omujja. Sipiika avunaanyizibwa ku mirimu gya council ku kwetoololyako emirimu mingi nnyo. Ba councillors bonna baripootinga waffe ffe tubavunaanyizibwako naye mu local councils eno gye tuli Speaker talina yadde office. Speaker alabika ateekeddwa only kulabika ku council olwo lwokka lwalinayo council. Mu bifo ebirondeddwa mulimu ekyobwa ssentebe w'ekibiina, omuwanika w'ekibiina, omwogezi w'ekibiina, deputy treasurer wamu ne national coordinator. Njagala kusindika message eri abo ababadde bazanyisa ba speaker nti ke kaseera ba speaker bafunye ba advocates abatuufu. Tugenda kutandikira ku ekisooka tugenda kunoonya buli muntu akwatibwako ku welfare y'aba speaker ne ba councillors. Tugenda kunoonya speaker wa parliament kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ye patron w'ekibiina kino. Tugenda kunoonya minister wa local government kubanga ensonga nnyingi nnyo ezirina okukwatibwako mu local government ezirina okwogerwako. Omukolo guno gukolebwa buli oluvannyuma lw'emyaka 2 n'ekitundu. Obukulembeze buno bubeerawo buli luvannyuma lwa myaka 2 n'ekitundu okusinziira constitution nga bwekola kituleetera okubeera ntutambula ne local government nga bweyogera nti ne bw'oba mu kanso oweebwa akakiiko n'okakwata emyaka 2 n'ekitundu bwe giggwako bw'oba okoze bulungi ne bakwongerayo bw'oba okoze ne bakyusa okusobola okuweereza obuweereza okubanga buli omu bumutuukako. Mukisa Patrick olumaze okulondebwa nga ssentebe w'abasipiika bano ategeeza nti bagenda kukozesa eddoboozi eryawamu okusobola okulwanira endagaano ku mmwanyi okulemesa ye baayise bannakigwanyizi. Nga gavumenti evuddeyo okumonopolizinga emmwanyi okugiwa kampani ey'omukyala gye bayita Vinci ndowooza. Kinakuwaza nnyo kubanga omulimi asembayo wansi abatafiiriddwako. Tugenda kuyimusa eddoboozi nga ba speakers kubanga abantu bano mwe tutambulira nga tetunnatuuka na kubeera ba speakers tuli ba councillors ku byalo. Buli lw'okwata ku kirime ng'emmwanyi oba okutte ku mutima gwa nnyaffe Buganda kubanga emmwanyi eva wano mu masekati ga Uganda. Sekyanzi Ahmed nga y'omu ku bakulira ekibiina ki Central Region Urban Council asabye ba speaker okukwata obulungi yafeesi zaabwe ezibaweereddwa. Office tuzikutte naye tusaba tutambuze bulungi nnyo ensonga y'aba speakers and at the same time tukwate bulungi abantu be tugenda okukulembera tusobole okubeera ntufuna good communication enjogeraganya ennungi wakati w'aba speakers ne ba technical teekako ne ba councillors be bakulembera. Obukulembeze bwe batutte bwakuweereza abantu so si kwefaako nga bo. Kanyike Kevinize yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.